naye yali yandagadda sitole yagimbulira n'obufaananyi yabundagadda alina akalubamu ke ng'aweereza mu kasino ne ku piramidisi era ng'ayambadde nga bwe bambala yali sitaafu ateegaanika eyejjayo yekka tebaamugoba era abaakolanga naye neyali boosi we mwami Bobo Kabonero tebamuyinaako buzibu teri amuyinako sitole naye ensi bwe yawulira nti kanti alabika agenda kusetolinga ne batandika tebannaba kwongerako tebana kye baategedde ate naawe nkusaba kye batanategera kisirikire mu linnya lya Mukama Yesu. And your story, only your story, please write this. Your story, only your story makes you a unique person on this planet. Only your story makes you a unique person. Sitwale y'omulala tolina ky'ojagaza. Tewobolanga olugero lw'omuntu kuba yabonaabona nnyo biki kati nabo bw'otandika okwogera nti wajjira kuyifu nawe n'otandika ogamba nti wajja wabeerako houseboy naye nga tebyakubako ng'okoppa njiri yawe jinga oba olabye ennaku. You have your story to tell. Jjayo ebibyo byennyini wabaaki kiki ekyakubaako mu nsi muno tewali yazaalibwa nga wakigendererwa ng'ayise ku kakeeka taliyo. Soneba munaja kumacha Katonda baba kufiiriddeyo tuwaba okyakwekwasa climax y'enjiri eno ndowooza gituuseeko. Katonda bw'aba akufiiriddeyo excuses tezikola. Zakariya yagezaako okunnyonnyola ategeeze malayika ndowooza malayika dde yategeeze Mukama nti bali baakadde wadda n'abaana tekyasitula n'ey'abato evaamu abaana. Okusitula abaana kiba kisa kya Katonda simanyiganna baana. Okufunyisa olubuto kiba kisa kya Katonda si myaka. Abasajja gye bali ab'emyaka 9 ng'akyazaala ng'ow'emyaka 27 bamugambye nti alina lost sperm count. Kisa kale malayika yamugandi gundi ebyo by'otandise okuteeka ebirimi mmannyo nga weekwasa ate ndi mukadde ne muzaala wange naye mukadde nnyo kati siyinza kuzaala nga shara ogenda kusirika togenda kwogera wabula action yegenda okutekinga place ogenda kuzaala omwana bajja muyitayo kaana neyokaana ogenda kumusanyukira ensi erijaguza ensi erisanyuka yagenda okuteekateeka basaba ne bannyabo buli kintu Mukama akikola olw'ekigendera singa Mariyamu singa Elizabeth ne Zakariya bazaala batonga bakafumiriganwa watono omwana yali tajja kukola papaasi ye kuba yali alina okuba nga asingako Yesu katono si kubanga mukadde nnyo omukadde talanga Yesu amagezi gazi reason season purpose. Yes. Ate eruddeero ne bagenda baleeta amawulire amalungi gambe no season y'amawulire malungi weewalire ddala ebigambo ebiri negativu mu bigambo ebiti. Eruddeeri ne banoonya omuwala Fala malayika y'omugabuye Lukesule munagambye ejebulizo emu olw'abiri-mu-omukaaga omwezi ogw'omukaaga malayika Gaburiyeri n'atulibwa Katonda mu kibuga eky'e Galilaaya erinnya lyakyo Nazaaleesi ery'omuwala atamanyi musajja eyali ayogereza musajja erinnya lya Yusufu ow'omu nnyumba ya Dawudi n'alinnya n'erinnya ly'omuwala Mariyamu. Awo n'ayingira omumwe n'agamba nti mirembe gwe aweereddwa ennyo ekisa kiba kisa naye n'ekisa nakyo kisanga weeteze. Oba ekigambo kyenkozesa kikyamu ekisa nakyo kikusanga mu positioni. Singa ono omuwala yalinga yeegabula nga simbeerera yali tagenda kulaba kisa kino.
emikisa gy'embeerera si gy'emikisa gy'enkucwa. Muvunulemu mumanyi oluzungu. Kiŋŋambire ne ba mu luzungu nti emikisa gy'embeerera si gy'emikisa gy'enkucwa. Omunyo gwe gunoze olw'ekigambo kyennyini kibabuzi. Bagenda bagamba, it's hard these days to find a virgin. Kuvada, it is hard. It's a choice to make. Will you remain a virgin or you become a kuchwa? I've never been received that virgin doesn't know what to do. They know, but they want to do the right thing. Yawewe ekisakubanga naye yali mu position. Ndowooza n'ekigambo kwetega kankiteekewo. Yali yeeteze ng'oyagala Katonda akukole era akukozese. Weetege mu kukola ebituufu. Mugambe Mukama nkwataako nkolera nga naawe okola by'ayagala. Kola by'ayagala. Okukola Mukama by'ayagala kwe kumwetega. Nakino kenkibayigirize ebintu byonna Sitaani byakola bicupuli abikoppa Bwakabaka bwa Katonda n'abiteeka eri. Kati eri ne babikozesa nnyo eno ne twasamirira nnyo. Omuntu eyeetega mu nsi anyiikira ayambala ebimpi n'ebbeere n'agala oddisima. Oba tulaba waggulu labe wansi. Amoola amaaso n'enviiri n'azituusakyusa. Kugamba yeeteze ku ludda luli aba bize. Naawe olina okwetega erudda eno ewa Katonda. Kola by'ayagala. Kola okwagala kwa Katonda. Kola obutuukirivu. Musabe Saara nga bw'omugamba Mukama. Ate okimanyi n'okukimanya nti neeteze. Baali bampa ssente juusi nziganye. Baali bampa emmotoka juusi nziganye. Malayika n'ajja n'amugamba nti oweereddwa ekisa, gw'olabye ekisa, oweereddwa omukisa, oli wa mukisa mu bakazi bonna. Naye nga gwe bagamba okusinziira ku sitandadi z'ensi, Fala amanyi omuntu bw'afuna olubuto naye teyeegatta na muntu yenna. Mukama n'amuweerawo omukisa. Enjiri yange egamba nti manya ebiro. Tova mu nkuba eno ya mukisa nnyo etonyanga gwako erikutonya kuli erikala. Mukuŋŋaane bukuŋŋaanyi wamu. Kale mukiveemu. Erinnya lya Mukama lyebasibu. Obusiige Katonda gunaagamba kino kyawo. Akasana akaaka bulungi ate n'enkuba naye etonya muki? Etonya bulungi. Tuwaba nnimba nti waliwo engo yonna eri mu kuzaala olutwokyaliwo okuzizaala. Kale nkubira Mukama engalo ez'amaanyi. Wabyewuunyo Yesu. Musa emikono mubireko bwoti mugambe nti oli wabyewuunyo olaba omusala gwakanga enkuba bwetonya. Ekedde n'ababadde begabye mukomeewo gye muvudde. Mu bufunze enjiri yange egatimanya biro bya mawulire malungi, biro bya kukola ebitayinzika mu baana b'abantu. Bwe nawe owandiika biro bya mawulire malungi, biro bya kukola ebitayinzika mu baana b'abantu. This is a season of good news, a season of doing things that are impossible, not only as impossible.
but completely impossible in the sight of men. Zakariya agenda okuzaala ne mukazi we Elizabeth bakadde nnyo. Ekyo n'ekyokuzaala kwabwe kirabika nti kizibu nnyo, naye ate n'agenda okuzaala omulokozi naye embeerera nnyo. Tutegeregana byombi byamagero, naye byombi byamagero ebituukirira eri abo Mukama basiimye nga bakoze okwagala kwa Katonda. Mbaagala nnyo, mbaagaliza omukisa gwa Katonda, mbaagaliza amazaalibwa ga Kristo nga mazaalibwa ge ddala. Bannayuganda n'ensi yonna abali mu kundaba, teweetikka linnya ly'Abazungu n'olowooza nti wafuna Yesu n'olyoka weekamirira omwenge n'olyoka okola buli kintu kyonna Katonda ky'ataagala, naye ng'ogamba nti ng'oli wa Kristo, abamu ng'olina n'omudaali omunene naye ng'otamidde nagwo. Yesu si wakuleebeeta mu bulago, Yesu wakubeera munda mu mubiri. Yesu si wakuleebeeta mu bulago, Yesu wakubeera munda mu mutima. Kale nnangirira ng'omusajja wa Katonda nti essaala zonna eziruddewo zaalukubwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Malayika abadde atudde oba abadde ayimiridde mu maaso ga Katonda ayanguwe okuleeta obujulizi bwo, ayanguwe okuleeta ekyamagero kyo, ayanguwe okujja gy'oli, ayanguwe okujja okukukolera ekyamagero. Bangi bakuvumye bagamba weefudde, oli mbeerera, oli awo totegeera, naye nsaba Katonda akukolera ekyamagero. Nsaba Katonda akukolera ekyamagero. Osobola okuba nga toli mbeerera naye nga bw'amanya amazima wagamba nti mmaneya ne emye sitaani sikyalina bibyo. Nsaba Katonda akusanyuse mu biro bino, akukole bulungi Mukama, akuggulewo enzigi. Emikono gyo gyagaana okukwata ku kibi, gyagaana okukola ekibi. Nsaba Katonda emikono egyo agiwa omukisa, era agikwase birungi, era agikwase ebyamagero, era akusikule obeere class above mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katonda Bayibuli bw'eneesisakanya Yakobo ebiro bino byennyini, nsabira abantu bo, mbalangirirako omukono gwo, mbalangirirako ekisa kyo, mbalangirirako essaala ze baali baavaako okuba nga ziddibwamu, mbalangirirako okukwata ku ebyo bye bayaayaanidde emyaka n'emyaka, nga Zakariya bwe yali yayaayaana ne Elizabeth naye nga tebakwata. Zakariya n'olyoka omutumira malayika, ate ne Elizabeth naye n'obujulizi obumwe bukesulemu olwa 225 n'alyoka aga nti bw'ati mwanguze Mukama. N'alyoka aga nti bw'ati bwakoze Mukama mu nnaku ze yatunuliramu okuzigako ensonyi mu bantu. Nsaba Katonda akuggyeko ebikuleetera okusonyiwazibwa. Nsaba Katonda akuggyeko ebikuleetera okuswazibwa. Obadde ngaali humiliated ebbanga lyonna, naye Katonda yegulira ekitinga ng'akukolera. Katonda yegulira ekitinga ng'akuyimusa. Katonda yegulira ekitinga ng'akusaasira. Katonda yegulira ekitinga ng'akuyamba. Imusse emikono egyo waggulu gisabira obulungi bwa Katonda. Nsaba omusaayi gwa Yesu ogwayiika eddaku lw'ebibi byaffe, era akukozesa okutukuza emikono egyo, amazaalibwa gano ogakwate buterefu mu ngalo zo, amazaalibwa gano ogakwate buterefu mu bibatu byo, amazaalibwa gano ogakwate buterefu mu ngalo zo. Katonda akukolera ebyamagero, Katonda akukolera ebyewuunyo. Nkusabira okwabukanako n'amayumba amalala gonna mu nnyumba yo. Malayika Gaburiyeri ayimirira amaaso ga Mukama akuleetera amawulire amalungi. Mu nnyumba yo Malayika Gaburiyeri oyo ayimirira amaaso ga Mukama akuleetera obujulizi obuteegaalika. Nkusabira mu bulamu bwo obulokozi waffe Yesu Kristo afuge okuva ku bwezinge bw'oluviiri paka mu ntobozi ebigere ebyo, obugumiikiriza bwo obutuuta akaseera. Katonda abukumalira okubeera obutuukirivu, naawe oyogerwe
olabye ekissa mu maaso ga Katonda. Olabira ddala ekissa mu maaso ga Mukama. Imususa emikono gyo waggulu, gamba ebigambo bino ogamba nti ayi Yesu, obulamu bwange bubwo, kubanga ewalala bonna tibusoboka era tibusobolayo. Neekomiti nga gyoli ng'omwaka guno guggwako, okusaba Mukama gwampanyiridde okuva mu January paka mu December yino Christmas, ompaniririre ddala omaziseeko omwaka guno, ababi bayite ku kkono, nze mpite ku mukono ogwa ddyo, obunyama bansinyira busigale awo, nze mpite walala. Tonganya kuyita mu kkubo bbi, tonganya kuyita wali mitego gya Setaani. Era ntwala amafuta ag'okuba nga nkujaguza Yesu, ntwala amafuta ag'okwata ebyamagero n'essaala zange ziri ze nali navaako, ng'Elizabeth ne Zakariya bwe baali bazivaako, nazo Mukama nsaba ziddibwemu mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Imusa emikono obeeko commitment gy'okola ne Katonda. Agamba nti commit your ways to the Lord. Imusa emikono egyobeeko commitment gy'obeekolera ne Mukama. Baako commitment gy'okola mu maaso ge, akukole bulungi Mukama. Ebyo byonna by'ayogera akunyweza akukuume, Setaani atajetinga anoonya bwana akukosa mu Christmas season, naye tumugaana olw'ekigambo kya Katonda, olw'enjiri ey'obulamu. Tewali agenda kufuna siriimu mu Uganda, tewali agenda kufuna accident, tewali agenda kufuna bulwadde, tewali mwana gwe bagenda kukwata, tewali mwana wa bwala gwe bagenda kurepinga, tewali mukazi gwe bagenda kutuusaako buliisa maanyi. Nsaba bamalayika ba Mukama bakuume buli ayimusiza emikono gye. Katonda akole ebikuba, akole eby'amaanyi bulamu bwo. Ebintu byabuwandiika mu kwolesebwa nga tuyingira guno omwaka, newankubadde nga tuli mu ddakiika ezisembayo, Katonda abikolere mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Ate by'oteekateeka Mukama akuwa amagezi by'ogenda okuleeta mu vision night ey'omwaka guno nga 3 mu December lubeera lwa 2 December, byonna by'ogenda okuleeta Katonda abikolereko mu linnya lya Yesu. Bino by'amawulire amalungi, nangiri amawulire amalungi mu kibuga, nangiri amawulire amalungi mu bibuga byonna eby'eggwanga lino, nangiri amawulire amalungi mu bibuga ne mu byalo, nangiri amawulire amalungi boda tu boda, nangiri amawulire amalungi eri abaana baffe ab'obuwala n'ab'obulenzi, eri abakyala n'abaami, abakadde enjiri mwe kibulidde, nangiri amawulire amalungi eri abakadde, gwe kisobola okuba nga kyeweetaaga si kyamwana, olina abaana n'abazzukulu naye embeera ebadde ekunyiga, kulangirirako amawulire amalungi Mukama amukolere bwekyo ky'obadde bwavaako. Katonda akuzimbira ennyumba ennungi mu bukadde bwo, Katonda akuwa akasente mu bukadde bwo, abaana n'abazzukulu babeewa bakujjukira mu biro bino. Katonda akusanyuse, akusanyuse wadde olidde Kulisimasi eziwera, naye kulangirirako Kulisimasi eno okubeera special. Ku linnya lya Mukama ffe Yesu, musa emikono gyo waggulu, namu ebigambo bino ogamba nti ayi Yesu, nziza butya obulamu bwange, nzikiriza nti ndi mwonoonyi, njatula okwenenya n'akamwa kange, neenenya okuva ku ntomo y'omutima gwange, onsaasire mu kwonoona kwange kwonna. Kulisimasi eno neyongera okutegeera Yesu, Kulisimasi eno Yesu ayongera okufuula mu bulamu bwange, ekisanso kyeyongere kingi mu bulamu bwange. Onzikirize mu bwakabaka bwa Katonda, obw'ekisa mu maaso go ne mu maaso g'abantu. Nzikiriza n'omutima gwange okuwebwa obutuukirivu, njatula n'akamwa kange nti ndokose, sangula
amannya gange Yesu gave mu bitabo bya Geyeena gayingire mu kitabo eky'obulamu obutaggwaawo gajje mu kufa nga ndi muteera nga sina kyengasiza